Kino kyekisulo kyaffe ekyabaana abamu ku baana abawala aba senior 6 ekiyidde. Twebaza Mukama Katonda nti tewaliiwo mwana afunye buzibu, naye ng'ebintu byabwe emifaliso bitabo byonna byonna byonoonese. Ekyo bwetyo ddobo bwefaananye ky'omukisa omulungi nti twabadde twakulamu enteekateeka nga okuteekateeka bweti nti abaana babadde kukyamisana gyogujjidde. Naye twagala okwebaza Uganda Police ekoze omulimu munene nnyo, bannaffe aba Fire Brigade beebale nnyo, beebalire ddala. Ate era tukubiriza bonna amakampuni ag'enjawulo agakola emifaliso, agakola bulangiti, abaana bonna tebasigazza bulangiti, tebasigaza suuka, tebasigazza makeesi. Abo nabo abazira kisa basobola okujja ne badduukirira ku baana baffe bano, tujja kubeera nga tubaaniriza. Naye nga tusinga okwebaza Mukama Katonda tewabadde mwana n'omu nga buzibu yonna mu mbeera zonna, naye nga tujagenda mu maaso kubanga abaana bali mu bibuuzo, bali mu puroguramu zaabwe ez'enjawulo, era essomero litambula nga bulina okutambula, ne bigenda bikwasaganya ng'ate bwe twongera okulaba kutya twongera okutambuza inshallah. Twagala okwebaza bonna basitaafu ekyo bwetyo ddobo bwefaananye ky'omukisa omulungi nti twabadde twakulamu enteekateeka nga okuteekateeka bweti nti abaana babadde kukyamisana gyogujjidde. Naye twagala okwebaza Uganda Police ekoze omulimu munene nnyo, bannaffe aba Fire Brigade beebale nnyo, beebalire ddala. Ate era tukubiriza bonna amakampuni ag'enjawulo agakola emifaliso, agakola bulangiti, abaana bonna tebasigazza bulangiti, tebasigaza suuka, tebasigazza makeesi. Abo nabo abazira kisa basobola okujja ne badduukirira ku baana baffe bano, tujja kubeera nga tubaaniriza. Naye nga tusinga okwebaza Mukama Katonda tewabadde mwana n'omu nga buzibu yonna mu mbeera zonna, naye nga tujagenda mu maaso kubanga abaana bali mu bibuuzo, bali mu puroguramu zaabwe ez'enjawulo, era essomero litambula nga bulina okutambula, ne bigenda bikwasaganya ng'ate bwe twongera okulaba kutya twongera okutambuza inshallah. Twagala okwebaza bonna basitaafu n'abayizi bennyingi beenyigidde mu nteekateeka y'okutaasa ebintu byabwe, ate n'okubeera nga tulaba omuntu yenna afuna buzibu. Nze mbadde wala neera gye mbadde nange mbadde ku masimu okulaba nga ensonga zonna zino tuzikwasaganya. Era twebaza Mukama Katonda kubanga tewali mwana afudde, tewali mwana awumiziddwa, era tujja kugenda mu maaso n'okulaba nga puroguramu tuzitambuza mu ngeri esinga okuba ennungi. So many instances of fire breakouts when lives have been taken. But alhamdulillah, we are very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that fire outbreak was there during lunchtime, especially senior 6 dormitory, isn't it? I was very busy far. I got a phone call. I just sat down. I was standing somewhere. I was some presentation, but I said, Alhamdulillah. That's what I said. And after that, I started calling various police stations up to the IGP. Every other minute I was on phone. How far have you reached? How far have you gone? Asking the teacher, asking everybody here, and coordinating with the police. Shaban was very far, and Dr. Hanifa was very far. But I had to take a boda to rush and do what? And be here. Therefore, I'm extremely grateful to Uganda Police for having responded. Afande IGP, Afande Tanui, Afande Tanui, Afande Naluwoza, DPC Chila Road, our OC Universal, and all those who have tried to act swiftly. Otherwise,
maybe the fire would have gone even to other what? Dormitory altogether. Therefore, as Kisaasi community, we're extremely happy because God has protected you. Because when you talk about property, uniform, blah, blah, those are replaceable. But the most important thing is your what? Whether the roof has gone off, whether that is petty. But the most important element here is your what? Alhamdulillah, God is good. And all the time. Now, after thanking the administrators, the directors, the Uganda police, now I want to thank most sincerely the students' community. Clap for yourselves. We have moved together through this. They have told me that every person was really very active. Everybody was trying to save. You were pouring water, pouring soil, pouring what? So we are very grateful to you. Now we take the entire staff and now teaching and teaching what? Now, finally, as English Shaban has told you, we have never had any slight fire outbreak. We've been hearing about fire outbreaks in schools. Even 2 days ago, there was a school. Which school was that? There was a school 2 days ago. Ghana, where? There was a school somewhere around Kampala. And many buildings were destroyed altogether. Now, if God has tested us with this fire outbreak, we cannot really fail to thank Him for having saved your life, our life, for having saved all the lives of our learners. And as the teacher said, our programs are going to move normally. As we try to handle emergencies, like how are our senior citizens going to sleep? Right now we are handling. Where are they going to sleep? We are handling altogether. Now, what are they? Because we know that your bags, whatever you use, your soap, including everything that is your personal effect, may not be there. So we have to look for solutions. How can we ensure that you have the best that you can use as we try to have a bigger picture for what has been destroyed altogether?